tuzaala omwana aba teyakubira simu nti taata nzaala oba maama nzaala, olowooza ani alina okumukusomeseza? Bw'oba oyagala okulya ebitafuttafu ebiva mu mwana wo ng'abazadde bwe batera okwagala, oteekwa okuteekateeka omwana oyo okuviira ddala mu kulonda ani gw'ogenda omumuzaala naye. Olonze maama omulungi, olonze taata omulungi. Bw'oba ng'ofunye endokwa enjabayaba, osuubira otya nti ogenda kufuna ebibala, ogenda kufuna ebibala eby'amaanyi? Na bwe kityo tokoma ku kulonda bulonzi gw'onaazaala naye mwana, wabula bw'oba omuzadde oteekwa okumuteekateeka obulungi, okumusomesa, okumugunjula, abeere wa muwendo eri ensi eno, ensi emuyaayaanire. Tosobola kumala gazaala ng'ozadde omwana wagenda okubeera nga yafutiza abantu b'ensi eno. Ozadde omwana atali muteeketeeke yeekuze bwekuza nga kyemeza. Tolowooza nti abo be bamu ku abo abakozi b'ebikolobero, abazzi b'emisango. Okuweerera, okuteekateeka kukoggwa omuzadde. Ekyo kye njagadde abantu ba Kawempe North balowoozeeko, bafumintirizeeko. Abaana baabwe babawe okwagala basobole okubabeera kumpi. Abaana baabwe batambule nabo mu kuloota. John F. Kennedy taata we bwe yamuzaala yagamba, nzadde omwana agenda okufuuka pulezidenti wa Amerika. Ekirooto ekyo baasigala bakitembeeta bombiriri paka omwana lwe yafuuka pulezidenti wa Amerika. Gwe omwana wo bw'oba omuzadde oloosa otya naye? Abazadde abamu bakaka baana njagala osome kino naye nga tazudde omwana we kikyayagala. Muteeke wano ku lusegere omuzuule. Emirundi egisinga tutoba mu nsi eno nga buli kimu okigezaako n'ogeza ku kiri n'ogezaako ku kiri, naye ng'ekituufu ky'olina okubeera weekiri awo. Laba bw'okizuula ng'olina emyaka 6. Taata maama osobola okuyambako omwana okuzuula kikyasobola okuba ow'omugaso mu nsi muno.